Mukama yebazibe nnyo. Olwaleero twagala okutunuulira ebirooto ebiraga obusibe. Ebirooto ebiraga obusibe. Birooto ki byolabirako n'otegeera nti ndi musibe, nsibiddwa ntya, ki ekinsibye? Ebirooto bye twagala okuba nga tutunuulira. Olunaku olwaleero ab'eggwanga bano bandiza ku Chosen Generation naku eno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala tetugamba nti ziri major ng'abaana ba Katonda. Now, obusibe bulimu ebika eby'enjawulo. Waliwo omuntu abeera ng'asibiddwa mu kibi, n'obeerayo omuntu ng'asibiddwa mu nsi ey'omwoyo naye ng'omwoyo gwe baasiba. Okay? Waliwo okuba nga bakusiba oba mu ddogo, ne waliwo okuba nga gwe weesiba kuyita mu kibi oba okuyita mu bibi bakadde bo bye baakola. Ako ekyokulabirako, muzadde wasooka okufuna olubuto n'agenda mu ssabo. Kati ekyo kyakoze endagaano z'abakoledde eyo basooka okuba nga zikwetako obusibe. Oluusi ebiragalalagala bibanywa naye nga biva ku sayidi eri eya sitaani bisooka okuba nga bikola ki? Bikwetako obusibe. So olwali twagala kutunulira birooto ki ddala by'ofuna n'otegeera nti mukwano gwange wano waliwo obusibe ate era kyolina okuba ng'okola okuba ng'osumululwa mu mbeera efaananako bwetyo, kubanga abantu bangi nnyo emikwano tujagala bagamba abasibiddwa naye nga tebamanyi nti mutuufu bali ku njegere ez'omulabe sitaani. Waliwo obusibe obw'ennyumba, nosanga bwa nnyumba y'ewammwe. Ebiseera ebisinga osobola okufuna ebirooto nga mu butuufu osaba onoonya kanone ng'oloota buli kaseera oli mu kayumba k'ewammwe. Sigamba mbu tosaba, sigamba tonoonya Mukama, sigamba tosoma Bayibuli, sigamba towulira njiri, byonna byonna obikola naye ng'osigala oloota kali akayumba k'ewammwe eri mu kyalo gye babaziika. Oluusi nga n'okuvaawo akayumba ako kaavaawo. Mukwano gwange manya nti mukwano gwange omwoyo gumusibe. Wakyaliwo endagaano ezikyakutte, and most of the times those are ancestral powers. Wabeerawo emyoyo egy'ekika ejja girondoola obuzaalwa n'omusaayi nga gye gikutte omwoyo gwo. Oloota akayumba ako buli kimu. Business gy'oli mukola currently ogiroota ogikolereyo mu akayumba oba ku kitundu ekyo. Oluusi nga akayumba kali awo nga ne business yo yeddako awo. Kuliraana akayumba ako. Ebiseera ebisinga mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti waliwo obusibe, okyakwatiddwa emyoyo egyo ejja girondoola obuzaalwa n'omusaayi. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda bw'ojja eno n'okkiriza Mukama waffe Yesu oba olina kuyita kye tuyita deliverance. Bantu bangi nnyo abakkiriza Yesu n'abayisa mu deliverance n'abasabira n'abasaka emikono ne baba nga basumululwa. Okukkiriza Yesu tekimala mukwano gwange, nedda. Olina okuba nga ogenda ku ddaala ery'okuba nga osumululwa. So bw'aloota buli kaseera, sigamba olw'olumu, buli kaseera ng'oloota akayumba ako. Omanyi waliwo abantu abaloota ng'ozzeeyo wammwe mu kyalo naye nga Mukama Katonda akulaga mu nsi ey'omwoyo ozze emabega, nga Mukama ekyoto kyakikulaga nti setback eri mu bulamu bwo ey'omwoyo. Nga nawe olaba tokyanoonya Mukama, tokyasoma Bayibuli, tokyasaba, tokyasiiba, n'olota ng'ozze mu kyalo ewammwe. Ebiseera ebisinga Mukama akulaga nti oddiridde emabega. Oluusi n'okuloota ekirooto kya X nakyo Mukama asobola kikozesa nnyo okulaga nti odda mu bikadde, odda emabega. But gwe anoonya Mukama naye nga buli kaseera oloota akayumba ako. Okay? Manya nti mukwano gwange Mukama ebiseera ebisinga akulaga nti oli musibe awo, wakyaliwo by'olina okuba ng'ofokasingako okuba nga okutula obusibe obusookera ddala. Number 2, osobola okuloota nga mukwano gwange oli mu kkomera. Ekkomera erya ddala prison. Okay? Sometimes osobola okuloota ekirooto kino nga bakututte mu kkomera nga mu butuufu Mukama akulaga ebigenda okubeerawo. Sometimes nga physically waliwo plan mulabe sitaani za programming ze okulaba nga kkubira ddala mu kkomera ebya ddala. Naye mukwano gwange gw'aloota buli kaseera ng'oli mu kkomera, manya mukwano gwange eryo ekkomera ly'olimu lya mwoyo. Olaba nga eriri physical naye mukwano gwange eryo ekkomera ly'olimu lya mwoyo, olimu obusibe. And sometimes abamu muloota muyambadde kali ya yellow. Kali ya yellow naye most of the times etambulirako obusibe, kkomera. Omanya nti bondage, osibiddwa mukwano gwange. Ky'oba olina okukola mukwano gwe kubanga onoonya ki? Deliverance. Mbagambye nti nno ebintu bino ebyobusibe biri mu categories. So osanga omuntu ng'asibiddwa kibi, osobola okusanga omuntu ng'asibiddwa myoyo gya kika, osobola okusanga omuntu ng'asibiddwa eddogo. So emyoyo gy'ekika evo ebiseera ebisinga gitambulirako ennyumba z'ewammwe enkadde, family house eyo oluusi yavaawo, eri gye wakulira mu kyalo, eruusi kati waliwo n'emyoyo gy'ebukojja nga gye gyakusiba era gyetambulirako nnyo. Olaba nga environment gy'olimu n'abantu b'olaba era mu birooto beeyo beebukojja, ng'ebintu byonna by'olaba obusibe olaba bweyo bukojja. Ebisinga bw'okola ki? Bweyawulira. Kati ate abamu osobola okutanga oli mu kkomera naye ate ng'olaba oliko n'omukuumi. Oluusi strongman awo tosobola na kukiddukako. Waliwo okutanga oli mu kkomera just n'abasibe abalala, waliwo okutanga waliwo n'omukuumi akola ki? Akuuma. Most of the times omuntu oyo akuuma mukwano gwange gwe guzimu, gwe gwoyo gubi gwaba akuteekako okubanga gukutambulirako. Olina okutegeera mukwano nti ensi ey'omwoyo ya ddala, abalogo gye bali ebya ddala, abantu balina bye bakola mu nsi ey'omwoyo. Okay?
so abantu basobola kubanga bakuwonga mu mizimu basobola kubanga bakuteekako ekintu nekibanga kikutambulako kyekikulondola olaba rejection kugoberera buli wamu noga bannange kiki ekigenda maaso mu bulamu bwange kigenda maaso kyekyo kyolabirako ddala mu birooto so bisinga okulota ng'oli mu kkomera oluusi n'olaba kulwa ne strong man yakutambulirako nga takuganya kutoloka abamu oyinza n'okuba nga toli mu kkomera ng'oli mu kutambula naye ng'owaliwo ogusajja gw'otambula nagwo naye nga tegukuganya kubaako woolaga nga mutuufu olinga agezaako okulabiriza okulaba ng'ogutolokako manya mukwano gwange ekyo kiraga busibe. And some of you mulota temuli mu kkomera naye ng'olota olina gy'oli olaba waliyo obusamize bungi oli eyo mu busamize obuyitirivu ng'olaba mu butuufu oli wamu n'abantu abo mu busamize ebiseera ebisinga mukwano gwange Mukama Katonda era bakulaga obusibe mukwano gwange naye nga bwava ku ndagaano zaki z'obusamize oba endagaano ezizirondoola obuzaala n'omusaayi. Endagaano zino ezirondoola obuzaala n'omusaayi maybe sometime njakolako video esomesa ku kalondoozo ono kubanga akutte nnyo abantu. Ekiro kyakisobola okufuna ku busibe tujja kulaba ekyakalondoozi oluusi olusobola nga waliwo ente musuba waffe Tom Mugero atera ogyogerako nnyo ente eri ndala mu butuufu ne mubeera abantu bangi enoonyaamu ggwe ne bwe zibeera ente nnyingi era eyo yeeba special yeeba special n'engeri gye bakola ki okutunuuliramu oluusi neggoba oluusi olina kyogobako waliwo plan z'oli mu kukolako mu bulamu bwo ate ente neggoba neekuzaayo musumba Tom atera okiyigirizako neekugoba neekuzaayo eri wamu mu kyalo gye bakuzaala wadde ogenda bweru n'oloota bintu bye bimu naye nga ate yeekola ki yeekulemesa bw'okubeera omwoyo gwa hindrance omwoyo kukuziyiza okubanga weeyongerayo naye nga mukwano gwange ekigendera kyakukukuumira mu busibe oleme kubanga obotola oleme kubanga oyitawo oleme kubanga okola ki weeyongerako ekikyoto kya busibe monitoring spirit omwoyo gwo sometimes tubeera omusota omusota guno ebiseera ebisinga gubeera tegulina kye gukolako oluusi gubeera gukutunulira oluusi ng'olota olaba olina omusota mu nnyumba naye nga weebuuza omusota guno nga tegulina kye gukola ogulaba mu nnyumba gukutunulira butunuulize oluusi n'otya naye nga mu butuufu tegulina kye gukola kitegukuluma that's a monitoring spirit gukuluma ddi ng'ogezaako kubotola olina gy'olaga gukuma as long as tolina gy'olaga oli mu mbeera yombi bw'otyo mu busibe no problem omusibe akyaliwo okay abehavinga bulungi naye gezaako okwagala okumenya amateeka otoloke naye okubanga oyagala okweyongerayo ojja okulaba mukwano gwange so ekiro kyabaloto ng'olaba omusota ebiseera ebisinga mu nnyumba yo oba onawo okulaba naye nga tegulina kyegukolako ebiseera ebisinga ekyo nakikyoto kibeera kya busibe ebeera monitoring spirit. Sometimes ekikyoto ekyakyosobola okufuna ng'oziyizibwa ebintu ebyenjawulo tugambye osobola okuziyizibwa ente osobola okuziyizibwa omusota naye ebintu ebyenjawulo hindering ebikuhindaringa ebikulemesa okubanga weeyongerayo naye bisobola okubeera ebyobusibe nga bikuteekako olukomero okubanga okola ki teweeyongerayo mukwano gwange so ekyo nakyo n'okubanga okitunulamu. Waliwo ebintu ebirala byosobola okufuna like ng'olota oli mu kibira otambulako nnyo omwoyo gw'okwenjera bayita vagabond ng'oli mu kibira otambula you're getting lost from there also olina kyonoonya you find yourself in the forest manya mukwano gwange oli mu ssibe mu nsi ey'omwoyo weetaaga deliverance otaka kubanga okola ki osumululwa. Mikwano bw'otegeera amakulu g'ebirooto bw'otegeera ensi ey'omwoyo ebintu byanguwa kubanga ebintu ebiri mu nsi ey'omwoyo mikwano bya ddala so kikulu nnyo okubanga otegeera amakulu g'ebirooto. Waliwo ebirooto byosobola okufuna nga busibe bwava ku ddogo kati ng'ekyo ekyokulota ng'otambula oluusi mu kibira okay basobola okusindikira oluusi abamu olota olaba emisota abamu olota olaba ebisaanyi olota olaba omulalu atambulirako nnyo eddogo ebyo bibeera ebirooto bya busibe naye nga buva ku ki ku ddogo. So ebirooto bino birimu categories ez'enjawulo nga benze mbakola ki mbannyonnyola naye bw'omanya nti ofunye ku kimu ku birooto byonna bye njogedde manya nti mukwano gwange waliwo obusibe ku bulamu bwo. Abamu olota olina malaalo olota buli kaseera oli eyo okola malaalo most of the times ebirooto by'amalaalo bitambulako omwoyo gw'okufa but bw'obanga okirota nnyo buli kaseera ojja kubanga mukwano gwange banga bakulogera ku malaalo waliwo abantu balogera ku malaalo bateekako eddagala okulogera eyo kati osanga obeera eyo okola mu bafu olima malaalo obeera eyo buli kaseera abamu olota oli mu ntaana Mukama yeebazibwe. Bantu bangi nnyo abakola ebintu by'amalogo abantu baloga kinjagala bagamba n'ekinjagala bategeeza Yesu w'amaanyi ate w'amaanyi n'obuyinza okubanga mukwano gwange naffe twenganga obwakabaka bw'ekizikiza. Bw'obeera omuntu akkiriza Mukama waffe Yesu naye ng'oli so ignorant n'ensi ey'omwoyo n'olutalo Yesu bwe yagamba nti nolamba Adamu alina obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi n'agamba tewali kibakola obi n'akatono nolowooza nti Yesu yali asaaga nti bw'oba walokoka gy'ogenda kubeera bubeezi awo olwokubanga walokoka teri lutalo mukwano gwange oli mu buzibu bw'amaanyi. Bayibuli egamba olaba n'omubiri gwaffe gwokka n'omwoyo byonna byolekanye olutalo so olutalo olugenda maaso mu nsi ey'omwoyo era si Yesu agamba nalaba sitaani ng'akanga akamyanso so mukwano gwange
manya nti olutalo lwakola ki lwa ddala. Sitaani yakkanga akamyanso ne Yesu n'agamba temutya atuwadde amaanyi okusinga ye. Kitegeeza nti waliwo amaanyi ga Katonda, waliwo ekisa kya Katonda ekigenda okutuyamba okubanga tubotola nenga mutegeere nti mukwano gwange obusibe wa ddala. Kyoto kyakyo osobola okufuna sokota ng'olaba ovuga akagaali kano akagaali k'omukyoto ebiseera kaba kanyuma, ebiseera ebisinga kaba kanyuma akagaali k'omukirooto. Oluusi nalotanga nkavugira ku mupiira gumu naye nga nina ekifo kimu we nkavugiraawo nga buli kaseera we ndoota. Nawe oyinza okuba ng'oliba otyo mukwano gwange ng'olina woolota ng'ovugirawo nnyo akagaali okuba n'enkyungwa nga nze bwe nali nkola. Ovuga akagaali nga kakunyumira nnyo mu kyoto naye ng'awo wennyini awo Mukama Katonda aba akulaga nti awo waliwo obusibe. And most of the times eri ewammwe mu kyalo mu compound ewammwe oluusi bw'okuba obweyonga gy'ovugira ki akagaali. Sebisinga ebyoto bino eby'obugaali bitambulirako nnyo obusibe. Oluusi muganda gw'olota nga yavuga akagaali, oluusi taatawo, oluusi mufu yakuvugana ku kagaali. Naye nga eva ebirooto bino eby'obugaali most of the times bitambulirako obusibe. Olina okutegeera ku birooto bino sometimes osobola okuloota ebirooto bino naye nga biraga attack. Waliwo enjawulo y'okubanga olumbiddwa, wabeera enjawulo y'okubanga oli musibe. Ebiseera ebisinga ebirooto eby'obusibe bibeera recurring, obeera okiroota buli kaseera ng'oloota odda mu kyalo buli kaseera, si gwa kirooso omulundi ogumu. Buli kaseera ng'oloota oli mu kyalo, buli kimu okikolera eyo, ekyo kiba kiraga busibe. Buli kaseera oloota oli mu kkomera, buli kaseera oloota oli mu malaalo, buli kaseera oloota omulalu, buli kaseera ekyo ekirooto ekiddingana buli kaseera ekyo eky'obusibe kintegeeza. Naye ebirooto ebimu osobola okubifuna naye nga biraga attack, kulumbibwa. Osobola okuloota omusota naye ng'olumbiddwa bulumbwa, n'okuloota ng'oli mu nnyumba naye ng'olumbiddwa bulumbwa, naye gwe agulaba buli kaseera mu nnyumba yo. Manya mukwano gwange kyenjogerako. Osobola okuba ng'olina ky'oli mukolako, omulabe Sitaani n'ayagala okuba ng'akuziyiza okuba ng'ogenda ogenda mu maaso ku ekyo ky'obadde okolako n'oloota hindrance. Tekitegeeza nti mukwano gwange obusibe, nedda. Waliwo attack ku bulamu bwo niyo waliwo kye bayita obusibe. Obusibe ky'ekintu ekiri recurring nga naye mu bulamu bwo olaba ekintu kiddingana buli kaseera. Kambe ekyokulabirako, omuntu asobola okugwa mu kibi n'ayonoona, naye ate waliwo omuntu abeera mu busibe nga bondage y'ekibi, ng'ekibi kyamukwata nga ne bwagezaako atya ne bwakola atya tasobola kukola ki kubanga akyejjako. Manya nti oyo musibe, ekibi kyakola ki kyamusiba. Osobola okukemebwa n'ogwa mu kibi naye ate osobola okubeera ng'oli musibe ng'ekibi kyakunyweza mukwano gwe nga nawe okimanyidde ddala kino kyo nenenya buli kaseera naye ekibi kino nkiddamu buli kaseera. Lwaki? Kubanga omwoyo gwo gwawambibwa eri ekibi ekyo. Weetaaga kubanga Yesu akubanga akola ki akusumulula. So ekintu kye tuyita obusibe ky'ekintu ekiri recurring, ekirikola ki ekirikalinga buli kaseera mu bulamu bwe kibayita obusibe. Osobola okuloota ekirooto nga olaba ekkovu, olaba makovu buli kaseera. Si one time naye buli kaseera olaba makovu. Manya mukwano gwange busibe kubanga togenda mu maaso. Abamu loota bukamiliyoni buno nawolofu tambula mpola. Manya mukwano gwange nti progression bwetyo bweri nga kiriri recurring kaseera ng'okyota. Abamu osobola okuloota ekirooto kawuula naye atambulako obusibe. Emibya kika egy'obwenzi, marine spirits n'egyo nga gyakola ki nga gyakuwamba. Ndala batambula mu kibi ky'obukabakaba ajja kuloota nkawuula buli kaseera. Lwaki? Ajja kuba ng'anyweza endagaano eri okukunywereza ddala mu kibi. Mukwano gwange nabagambye okusooka nti waliwo obusibe obw'ekibi. Obeera nga mukwano gwange ekibi kye kyakola ki kye kyakunyweza ng'obutasonyiwa. Obutasonyiwa busobola okukuumira mukwano gwange mu busibe, naye nga butasonyiwa bwe bukuumidde mu busibe. Nolowooza nti baba bakulogola bakola kini ng'obutasonyiwa bwe bukuumidde mu busibe. Okutya kusobola okukuumira mu busibe. Fear. Joshua bamugamba, have I not commanded you, be strong and courageous. Yaddamu bukola ki? Beera w'amaanyi. Daga nti oli w'amaanyi. Bayibuli tugamba obunafu mu agambe nti ki? W'amaanyi. Omulabe Sitaani akozesa kye bayita okutya. Bwakuteekako okutya asobola okuba nga akuumira mu busibe. Naye bw'obanga mukwano gwange oyambadde amaanyi go n'obuyeeza otoloka n'ova mu busibe. So okutya kintu kibi nnyo mukwano gwange. So obutasonyiwa, ekibi, okutya ebyo byonna bitukuumira mu busibe. Waliwo ekibi mukwano gwange ky'okola buli kaseera n'olaba ng'ekibi kino kinemeddeko n'okaaba amaziga oba tonnakikola oba owulira bulungi naye n'omala okukikola n'okaaba amaziga n'ogamba Mukama Katonda ekintu kino nkikoze ntya. Infact nga n'okugenda okikola ogenda olabira ddala kino kibi naye nga mukwano gwange oli ku njegere. Omulabe Sitaani yakola ki? Yakunyweza. Kinjagala okugamba nti Yesu alina amaanyi agakutula enjegere ezo. Yesu yakomerera n'ekibi ku musaalaba. Nakola ka video akogera ku maanyi agali ku musaalaba. So genda n'okanoonya amaanyi g'omusaalaba my brother. Steve ojja kuba ng'ofuna ka video kajja kuyamba nnyo okutegeera ekyatukawo ku musaalaba Yesu yaddefitinga amaanyi g'ekibi.
ekibi gwe ng'omuntu oyinza obutakisobola mukwano gwange waliwo ebintu by'osobola okuleka n'obireka ne waliwo ebintu ebimu mukwano gwange nga omwoyo gwe gwakola endagaano n'emyoyo whether wali omanyi whether wali tomanyi nga mukwano gwange kati nawe kennyini ne bwogezaako otya tokola ki tosobola manya mukwano gwange oli musibe mu kibi ekyo ng'obusungu bwakusiba ng'obukaba bwakusiba masturbation yakusiba fani by'obusegu byakusiba obwenzi bwakusiba nga mukwano gwange wasibwa naye nga naawe ogezaako naye nga tokola ki nga tosobola abamu miyenge gyakusiba addiction ezo biragalalagala naye nga mukwano gwange olwana nawe omanyi omuntu bw'alina okufaanana atanywa biragalalagala naye ng'ogezaako naye nga tokola ki nga tosobola waliwo ekisa kya Katonda waliwo amaanyi ga Katonda agasobola okuba nga gakutula enjegere eryo bondiyo eri wakati w'omwoyo gwo n'ekyo ekizibu mukwano gwange n'ekutuka noba nga tokyalina agi ya kibi noba nga tokyagala mwenge tokyagala bifaanyi bya busegu tokyagala bwenzi n'obeera ng'oli muntu ali nnomo n'obeera ng'oli mwana wa Katonda yennyini nnyini gwayagala ng'ozzeeyo mu kifaananyi kya Katonda naye nga si maanyi ga Mukama waffe Yesu. So mukwano gwange ebirooto bye nsobodde okugabanako naawe olunaku olwaleero most of the times ebirooto biraga obusibe mu kibi ng'oggyeko byenjogeddeko emabegako ebiraga ancestral powers marine spirits emyejo waliwo ebirooto by'osobola okulabirako ebiraga nti oli mu busibe mu kibi osobola okulota nga bakutaddeko ng'oliko empeta ng'omanya nti mukwano gwange Kawula yakuwasa marine spirits emyejo gifugira mu nnyanja wansi Jezebeli yakola ki yakuwasa oluusi ng'oliko empeta bakuwasa oluusi olaba ndi kuliko empeta ku mikono mukwano gwange oli mu ki oli mu busibe sometimes osobola okulota nga oli mu toilet enkyafu naye nga buli kaseera toilet enkyafu manya mukwano gwange Mukama ekyo ekibi ky'omanyidde ddala ekyo nawe kyakusongerako nti mukwano gwange oli musibe eri ekibi ekyo naye mu byonna kinyagala bagamba ago mawulire si malungi n'amawulire amalungi ag'essanyu nti Mukama waffe Yesu asobola ddala okudismantlinga amaanyi g'ekibi gonna tewali kibi kyasobola kunyweza ssaawa zino kubanga buli kibi kyonna kyakomererwa ku musalaba ate Yesu yakisasulira. So ebirooto bye nsobodde obanga ngabanako nammwe Mukama Katonda abayambe abasumulule abaggyeyo mu maanyi g'ekibi gonna agabakwata abatasonyiwa musonyiwe abadde balina okutya mwambala amaanyi ate abadde bakyatambulira mu kibi kyonna mukiveemu. Obanga obadde oloota ebirooto byonna byenjogeddeko awe ebijja nga birikaalinga eby'obusibe kyolina okukola kyangu nnyo mukwano gwange noonya kye tuyita deliverance noonya okusumululwa ogenda kikola otya weeyawule buuza Mukama lwaki ndoota nnyo nga nzize mu kyalo lwaki ndoota nnyo nga nzize mu kyalo naye nga bino by'oba osobola okukebera wammanga kebera engeri gy'osabamu gy'osoma Bayibuli n'engeri gy'owuliramu enjiri ebintu ebisatu omala obbikolako n'osigala ng'oloota ekyoto kye kimu nga ssaawa z'okusaba bwe zituuka ku makya ozukka n'osaba naye ng'osigala okyaloota ebintu byebimu buuza Mukama omugambe lwaki Mukama nkyaloota ekintu kino Mukama ajja kulaga ki ekyakolebwa endagaano kyeriwo of course endagaano y'omusaayi gw'ese dismantling endagaano zonna ezakolebwa si nsonga basaddaaka ki si nsonga wajja bakuteeka mu malaalo bakuteeka mu masaŋŋanzira bakuteeka wa yonna mukwano gwange gye bakuteeka ebyota gy'ovugira obugaali endagaano y'omusaayi gw'ese esobola okuba nga ekola ki ekugulayo esobola okuba nga ekugirayo ddala n'ekunyweza n'oba nga mukwano gwange toddayo mu bintu ebyo n'olaba nga mukwano gwange otandika okuba nga oloota ku birooto eby'obuwanguzi. Mukwano kankomaawo tole mu comment section kirooto ki ky'oloota nga mutuufu okimanyi kino kya busibe nga kiriri kaalingi kirooto ki ky'oloota kitole mu comment section. Obanga oli mupya subscribe wakonekade kweno channel tuba tundamu ebirooto n'okuyiga ku bintu ebimeja ebituyamba ng'abaana ba Katonda ogyetaaga sharing obubaka buno ka message mukalayikinge ate n'ekisingira ddala obukulu mutambulire mu butuukirivu n'obutukuvu. Mikwano mbere bulungi mweraba.